Chama de Lawrence nate kuliko nemboze eyo ngate bitambudde nga tukyagulunga okunoga tugenda ko bitundu bya Kawanda nayo tugulunge guno genda ddala kubavubuka abakyagenda maaso n'okubona ate nga batigomya abatuuze basangiddwa n'ebyambalo by'amagye kati n'enjaga wamu n'okubba abantu ensimbi eziri okumpi mu mitwalo 8 abamu ku bakulembeze nga bakulembeddwamu Stephen Serwadda balaze obutalumativu naddala eri abatuuze abeefula kyesirikidde muzigo mu ttimpa naddala nga balaba obumenyi bw'amateeka nga bugenda mu maaso mu kitundu kyabwe. Abakulembeze b'e Kawanda baliko abavubuka bana abakwatiddwa n'engoye z'amagye akwotadde n'enjaga. Abakwatiddwa kuliko Bashir Kazibwe, Matovu Fahimu ne Hamza Luchamuzi nga bano batuuze ku kyalo ky'Ekaayi e Kawanda mu ggombolola y'e Nabweru era nga abakwatiddwa kigambibwa nti waliwo n'omutuuze gwe babbyeko emitwalo 8 z'abadde yakasasulwa. Kazibwe Bashiri Mbazira ate mukwato wa Palu nga mwankutte lwakuba erinnya gatambula geegamu simumanyi bila bano okukwatibwa basoose kukwata munnabwe yabalonkomye amanyikiddwa nga Brown. Mu nyumba yaabwe basanzeemu emisokoto gy'enjaga saako ne yunifoomu z'amagye nga kwotadde n'engatto z'amagye. Kyokka abakwate bano omu obwedda ayogera ebitakwatagana ng'agamba nti bye bamukwatidde si bibye bya munnaabwe ayitibwa Isima eyadduse. Isima Timama uliterenya Zomba nyonya kijaka simu sa mukutende wawefugi nenga yojinywa nzenjinywa okakasa are nyo sibba kano kasitiko okagula sentiment tombuza nawe ojinyoke nyini kitufu tujinywa saka wesiri waze gwe nyini weke nyukira kimpisa kipina mpasingira mtompoze ono ye mukwati kitufu. Akero Susan Mary nga yakulira ebyokwenda ku kyalo ky'Ekaayi yeewunyizza obubbi bw'abavubuka bano. Naye omubbi akuba abantu ateega ku Enago jjo gwe tukutte bamuyita Semulinda Juma ne munne Roni Segawa bo bali ku station kati tunoonya abalala kubanga balinga 6 we batugambye naye abalala tubanoonya tugenda bakwata tulabe nti obubbi obwo buteega abakyala mu kubo ne babajja ku bbaga ne babakwata ne bajjako abasajja era omusajja jjogwe. Ssentebe w'ekyalo ky'Enkokonjero Stephen Serwadda ategeezezza ng'obubbi mu kitundu kino bw'obadde bukendedde naye abavubuka kati ate beeyongedde okutugumya abatuuze. Omuluka gw'e Kawanda gubadde mutereevu naye waliwo ekyalo kye bayita Kirinnyabigo n'Ekaayi kisuseemu abavubuka abanywa enjaga ate banywa enjaga naye kati ate bafuuse ekizibu ku batuuze ku kyalo. Abantu batandise okubba abantu ng'olunaku lw'eggulo babbye omusajja emitwalo 8 nga baakamala okuzimusasula naye ne tusalawo ne tufuna ekikwekweto. Byawandulu Bone, Crossroad TV, Omunnyo.